soma mu Qur'an ombe tuli Bible badakola na Bible kati lwaki oleka ku Qur'an ebinyewa bikulema okumeketangaga kumeketanga oleka Qur'an Qur'ani njireka Qur'ani bakimanyi ndi Yesu omwana wa Mariam tegamba ndi omwana wa Yusuf lwaki Qur'ani bweyogera asoma Qur'ani egamba etya kakati katukola beti Qur'ani ngebe egambye nti Yesu mwana wa Mariam nga tetuwadde kitaawe akisingeko kijewo ye tugendeyo kati Bible yo ogikiriza ngikiriza egambye nti ani nani abanoonya omwana soma Matayo 18 mu Luka soma Matayo 18 Luka nfu kitaawo n'ennyoko nze nkitaawo Yesu malungi agamba bw'ati Luka laba nze mama wo sokolinde totwa siri muyekera ntwala mpola omusajja omukyala ayitibwa Mariamu omubuulizi olukumpulira omukyala ayitibwa Mariamu baali ne Yusufu laba kitaawo nange laba kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde baanoonya omwana ono Yesu nga banakuwadde ekibuzo kijja kitaawo wa Yesu ki yali ne Mariamu nga banoonya omwana nange nkugamba bwe nti Qur'ani egamba nti ono Mariamu teyalina musajja omwana wa Katonda omulamu mwebale mwenna abaagala John the Preacher mwebale abaagala Voice of the Gospel abatugoberera Mukama bawenye omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuzze tuyambe baganda baffe nga bulijjo. Baganda baffe njagala kubayamba mikwano gyaffe abasiraamu. Njagala kubayamba simanyi ani yabalimba n'abalowoozesa nti bwe mutyoboola Yesu kiyamba Muhammad okuba ow'amaanyi. Ekyo simanyi ani yakibagamba ani yabalimba mu ngeri efaanana bw'etyo naye ndi wano okubalimbulula nti eyakibawa ekyo yabalimba. Ne bw'okwata Yesu Kristo n'omusiiga ebitosi tekijjaawo bikolobera omusajja bye yakola. Ne bw'okwata Yesu n'omuyita omwana w'omulalu tekijjaawo bikolobero Muhammad bye yakola. Kubanga biri mu biwandiiko. N'olwekyo nze ndowooza nti ebiseera bye mumala nga mutyoboola obukristaayo, ebiseera bye mumala nga mumalira abakristaayo obudde okubuuza ebibuuzo ebitalina makulu, mwandibadde mubimala musomesa abantu ne mubalaga Muhammad yaani ne bamukkiriza nga bamutegedde. Ntandise bwe nti ekisookera ddala bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo okubeera omwana wa Yusufu ne bwe tukkiriza nti yali mwana wa Yusufu, ne bwe tukikkiriza nti mwana wa Yusufu, ekyo kijjawo Muhammad okuba nti yawasa akaana ak'emyaka 6 ng'alina emyaka 53. Ekyo kikijjawo. Ne bwe tukkiriza ne tukkiriza nti kale Yesu mwana wa Yusufu, ekyo kijjawo ekikolobero Muhammad kyakola okutwala Zainabu muka mutabani we Zaidi. Ekyo kikijjawo. Katukkirize nti kale Yesu mwana wa Yusufu nga bw'mwagala, ekyo kijjawo Muhammad kyeyakola okufumbirwa Hadija nga Hadija alina emyaka 40 nga Muhammad alina emyaka 25. Ekyo kikijjawo. Kaakati twagala musomese abantu mubabuulire ekituufu nti bwe basiramuka mukwate Qur'ani ne hadisi mbasomese mugambe abantu nti bw'osiramuka n'oyingira obusiraamu ekifo ky'okusaba essaala ezikugasa ogenda kuwegattibwako ekizibu ekirala ekyokusabira nabbi emirundi 5 olunaku. Bayingire obusiraamu nga babitegedde, mulemwe kubasomera nnyiriri za Bayibuli ze mutasobola kunnyonnyola. Ekyo kye tugamba muleme kusoma ennyiriri za Bayibuli nga temusobola kuzinnyonnyola. Tokwata Bayibuli kugisoma kipayopayo. Eno Bayibuli tugimanyi. Tokwata Bayibuli kugisoma kipayopayo. Omusajja akugambye lwaki tosoma Qur'ani nti nedda tetwagala kugisoma, tulina kusoma Bayibuli. Lwaki? Ng'ate Qur'ani gye mukkiririzaamu. Ekyo kikulaga nti muyina ebigendererwa ebikyamu, muyina ensonga ku bakristaayo, muyina omutima omubi ku bakristaayo, muyina ensonga gye mukukusa ne gye mwagala okukola ki okuyisaawo. Kaakati njagala kusomesa leero naawe ampuliriza
omukristaayo n'omusiraamu andaba, njagala leero nkusomesa ekintu kino. Bw'obanga osoma bayibuli olunyiriri ne lukutawaanya lutandikire waggulu ogattemu olwo lukutawaanyiza ate okke wansi olunyiriri lumu oba bbiri, ojja kufuna ansa. Ekyokulabirako essuula gye babadde beesibako eya Luka, essuula ey'okubiri, basomye olunyiriri lwa 48, basomye olunyiriri lwa 48, naye bw'ova ku lunyiriri olwa 40 bayibuli eraga nti omwana n'akula. Boogera ku Yesu bwe yali aweza emyaka 12 kyekyabaawo ne bagenda e Yerusaalemi okukola ng'empisa yaabwe bwe yali eya buli mwaka, okuwaayo ssaddaaka. Bayibuli eraga nti bwe baatuuka eyo Yesu Kristo n'ayingira mu kuŋŋaaniro ery'Abayudaaya n'atandika okwogera nabo. Abazadde batuuka okuddayo eka nga tebamulaba. Bayibuli eraga ne batuuka mu kkubo nga tebalaba Yesu, ne bakomawo ne bamunoonya wonna mu b'eŋŋanda zaabwe nga taliiwo, ne baddayo okumusanga we yali. Kati olunyiriri lwa 47 bonna olwa 46 awo olwatuuka bwe waayitawo ennaku 3 ne bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakati mu bayigiriza ng'abawaliriza, ng'abawuliriza, ng'ababuuza. Bonna abaawulira ne bawuniikirira olw'amagezi ge n'okuddamu kwe. Olwa 48 awo bwe baamulaba ne basamaalirira, nnyina n'amugamba nti, mwana wange, kiki ky'otukoze ggwe bw'otyo? Laba, kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde. Kati wano we wabatawaanya. Kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde. Ekisooka ani ayogera? Maliyamu. Kati Maliyamu bw'abanga yali ayogera ne Yesu, nga Yesu ali mu maka ga Yusufu bba wa Maliyamu, ekibuuzo, wali oyagala amugamba atya? Wali oyagala amugamba atya? Wano kye twandiyizeewo ng'abantu abanoonya okutegeera kwe kulaba empisa ez'obuntu bulamu bayibuli zeekozesa, nti omusajja bw'abanga yakuzizza omwana oba ng'omwana ali mu maka g'omusajja ateekwa okuba nga mwana we. Ekyo temukiraba. Emitwe gibagamba birala. Obwongo bubalowoozesa nti bwe muvuma Yesu ne muteeka wansi ebikolobero bya Muhammadi nga bivaawo, ekitali kituufu. Kati olwa 49 luwulire bulungi. Wulira bulungi matugguka, owulire bulungi olwa 49. Lugamba lutya nga Yesu yayogera. Myaka 10 ayogera, agamba atya? Agamba bw'ati, n'abagamba nti mwanoonyeza ki? Temwamanya nga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange? Ompuliriza. Maliyamu agamba Yesu, nze ne kitaawo tuzze tukunoonya. Yesu agamba Maliyamu, mwanoonyeza ki? Myaka 12. Temwamanya nga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange? Kati ekibuuzo, kitaawo eki Yesu ono ebigambo bye yalimu? Yesu yali mu bigambo bya kitaawo eki? Yali mu bigambo bya kitaawo eki? Bayibuli neetatuleka mu bbanga kubanga yennyonnyola yokka. Yokaana essuula ey'okumeka ey'omunaana olunyiriri lwa 54. 8 Yokaana olunyiriri lwa kumeka lwa 54 ndowooza. Kantuukeyo mangu mangu. Bayibuli egamba bw'eti, Yesu n'addamu nti bwe neegulumiza nzeko okugulumira kwange kuba kwa busa. Angulumiza ye kitange mmwe gwe mwogerako nti ye Katonda wammwe. Yesu bw'atyo bw'asomesa, angulumiza ye kitange mmwe gwe mwogerako nti ye Katonda wammwe. Kati Yesu wali abagamba temwamanya nga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange. Kitaawe gwa Yesu gwe yali ayogerako nga gwagamba y'oyo ffe gwe tuyita Katonda waffe. Naye Maliyamu nga maama kye yalina okukola, kubanga jjukira nti Yesu Kristo azaaliddwa mu mikono gya Yusufu. Kati omwami agezezaako okubagamba musome mu Matayo essuula esooka nti eyo tetwagalayo, eyo tetwagalayo, kubanga Sitaani yateeka obukyayi munda mu mitima gyammwe. Sitaani yateeka obubi munda mu mitima gyammwe. Sitaani yateeka effujjo, obukyayi ku Bukristaayo. Temwagala mazima, mukweka amazima mu bugenderevu.
temwagala kutegeera mazima mu bugenderevu. Ninga ekyo kyonna sitaani yakikola. Muliko eddogo. Allah yabaloga n'abaloga muleme kutegeera amazima. Kakati nowuliriza Matayo essula esooka omusajja wabadde abagamba okusoma. Wano singa mwakkiriza okusoma mwabadde namwe mukimanyi nti empaka zigenda kuba zikoze eki nga ziwedde. Matayo essula esooka yabagambye 18 lugamba bwe luti, n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Wulira. N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Mariyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu, baali tebanaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu bba, kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumukwasa nsonyi, yali alowooza okumulekayo kyama. Daba bwe yali alowooza bw'atyo, malayika wa Mukama n'ajja mu kirooto n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Mariyamu mukazi wo, kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Naye alizaala omwana wa bulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye yalirokola abantu mu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba nti, daba omuwala atamanyi musajja. Eyo ye Isaaya 7:14. Wano gye bakootinga wayita emyaka 705 Isaaya nga yalagula bino ne bibaawo. Ekyo kye kifuula Bayibuli ekitabo ekyenjawulo. Wayita emyaka 705 bino ne bituukirira. Ebiriwa ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba nti, daba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana ow'obulenzi, balimutuuma erinnya lye Yesu, balimutuuma erinnya lye Emmanuel. Ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka mu tulo, bwe yamulagira n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira, n'atwala mukazi we, so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana n'amutuuma erinnya lye Yesu. Eyo gye bayita Bayibuli. Eyo gye bayita Bayibuli. Bino si bigambo bya nsanafu. Bino si suratul jinni. Bino si sura za nte. Nedda, eno bagiyita Bayibuli, ekigambo kya Katonda ekyennyonnyola. Eno Bayibuli esobola okunnyonnyola ensonga yonna gw'ogaana bugaanyi n'oggalawo butakkiriza kukiyingiza, oba n'ogaana bugaanyi obutagisoma, oba n'ogisoma ng'olina by'oginoonyaamu. Naye bw'onoosoma Bayibuli n'omutima ogweggudde, Bayibuli esobola okwennyonnyolako byonna. Kati byonna bye mbadde mwetaaga okumanya ku Yusufu ne Mariyamu, Bayibuli ebikuwadde. Omusajja wabadde nti musome, naye nga tosobola, oli mu biteeteeyi weewuuba, olowooza omanyi nnyo. Toyagala kumanya kubanga sitaani yakuloga. Njagala kubategeeza mikwano gyange abampuliriza, abasajja bano balina ensonga ku Bukristaayo. Y'ensonga lwaki bwe bajja eyo gye muli tebasobola kusoma bintu byabwe, tebasobola kusoma hadisi, tebasobola kusoma Qur'an. Babeera mu Matayo, Yokaana, Lubereberye bye babeeramu, tebasobola. Kubanga nabo bakimanyi ebintu byabwe bibaswaza. Naye tugenda kubasomesa okutuusa nga mutegedde mu linnya lya Mukama. Tugenda kubasomesa, tugenda kukozesa obulimba bwammwe ensi okubategeera. Tujja kubambula mpola mpola. Ensi ejja kubategeera. Ekiseera kigenda kutuuka nga temulina bwe musobola kuteeka mu zindaalo ne babawuliriza. Ekiseera kigenda kutuuka nga temulina bwe muyinza kuteeka mu zindaalo ne babawuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera nnyo omukisa